Yes, mpandiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribing onyigene kale kada Saudi America University of Chicago bali Jordan mu Bahrain kusana abangalya mu gwange lya Oman mbebas nimbagamba nti muli babode nnyo kubanga muje kumirako amawuli mbanaga bagatambula ko tegwanga lya tu Uganda gwe just ekikakata ko kintu kyoka ku subscribing onyigene kale ojja ku receiving a notification Sheikh Omaru ali kigo baba mwezi mulamba ali mukomera ebintu byatabukibwa Sheikh Omaru yasabiranga segenye sale mbika stars bilibu ebintu byakatonda bitu byewonyisiza boy ngosabire ekibi ate bye bitambula malembe nga ate gwe bitabusewo baba babitabusewo Godfather yagenze ko kekigo kubanga genda singana ku Sheikh Omaru manyi bali bamukwano baseya babera mu katundu ke kamu bonna benansana babera mu katundu ke kamu Sheikh Omaru wenansana Godfather wenansana Godfather yukira diringa ambya amataka tunda protis bwe bitwa tugende Sheikh Omaru ye akola simanyanga bwa Sheikh alomba dduwa abasinga bagamba nti bya kifere alomba dduwa erambali irali nansana naye agambe agenda koleki akagenda mu checking ko kamulabe amubuze koko alabe ali biki ndabe kuseya wange bukyanga bamutwala taddanga ebuza yi yabaaki kiki ekyamutuukako agenza otuuka ebintu nga byatabuka kati mwezi mulamba wabuzi bwava ku kito wali amanyi naye nga abasinga bagamba obuulya walina ayika alina gwe yafera omanyi abasinga bagamba nti Sheikh Omaru yafuuka kooni mufere yafuuka kooni jukira nabagamba nti ekigambo sikaama oba kale omuntu gwe bayita sikaama bayita basikaama ne bakooni bonna bafere naye basikaama sometimes babira ku online internet ko babira basikamas yes oba olusi babira ku masimu abo bonna basikamas ne bakonisi bana abantu abakubba kati nga olaba Sheikh Omaru abapasita bafere abagamba ati tugenda kukusabira owone n'otwalayo mudidi gwo gwa sente ne bigaana abo nabo bakonisi ne basikamas bana babira ku masimu abakubese mu bagamba nkweleze ekyetaano kyange nsaba okimpeze kwambi kyakujjanjaba mwana kimpeze ko naye obeera okirinako n'ogamba kikino kinako nga weeyabedde nti esente zizo nozimuwa oyo abasikama era abakubbye oyo abasikama bebasikama bwe batyo kati bakuoni be bano bebagamba nga Sheikh Omaru abalombe edduwa nti ezekifere kubanga bagamba nti Sheikh Omaru nti edduwa zafera nti zakifere zakifere ate abasinga bagamba Sheikh Omaru nti n'abakyala bamulalula nti era emisango egiyinza okuba nga gyamusibisiza kuliko ogw'okulomba edduwa enfu ogwaba egy'abakyala n'egyokwagala obuwala obuto obutanneetuuka egyo emisango esatu obuwala obuto butanneetuuka abakyala kosa ne dduwa ez'ekifere amaziyo mwezi mulamba kigo jike bamusokeza ku poliisi y'e Nansana we baamujja mpaka kigo ate mwatu ekyewuunyisa nno nga bamutwala tewa n'omu yamanya wadde bamutwala mu kasirise abafamily be bamanya bokka tebabisasanya ku bitimbagano wadde n'akamu kubanga information etambuliraga nti Sheikh Omaru bamutwala kawungezi obudde nga bukwatirira bamujja ewuwe e Nansana bamutwala ku poliisi y'e Nansana kati poliisi Nansana bamujja mpaka kigo mpaka nakakati mwatu abasinga bali bamanyi nti bamusiba n'omusiba ne munne bamusiba kubanga nze we namanyira nti bamusiba mwatu omwezi guweze zinali manyi nti kyasibiri simpa agenda kuvaayo pe bali tebamusibangako nalwa mukomera nga bwaluddeyo leero ate nga n'essubi ery'okubanga avaayo terinamba kubanga likakasibwa naye nga buzibu kirabika buva ku mwana bagamba nti alina omwana gwe yakabasinya nti tanneetuuka emisango bwe giri naye abafamily bagamba ati nedda omuntu waffe bamuwaayiriza balina competition gye baliko ey'abasheik abana balomba edduwa nti agamba nti bagamba abafamily nti abo be baseetinga omuntu waabwe n'okuba nga bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo
Manyi bagamba engo zaagala nnyo embuzi. Engo bwekulabako amatu ag'embuzi teyinza kukuleka, eba egenda kukulya buli, anti zo zirya bisolo. Eba egenda kukulya buli, ate zaagala nnyo embuzi engo. Kaakati obola bagamba nti ansibako matu ga mbuzi kundiisa ngo. Engo zaagala embuzi. Ebisasinga oluusi bantu bano abatera okusiba embuzi ku matale. Embuzi kati nga wayitayo engo, kiba kizibu embuzi y'okugisanga ng'engo egiyiseeko baaba, kiba kizibu. Eba ejja kugirya egimeketemekete. Kyovula Abaganda balugera bwe lutyo. Balugera bwe lutyo. Manyi Abaganda balina engero zaabwe empitirivu. Bo abafamire batwe bagamba nti omuntu wawe bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Naye talina buzibu bonna. Poliisi egamba nti soolindeko, tukyatunula mu nsonga zino tulabe bye mutugamba bituufu, ono omuntu wammwe talina kimu kye yakoze, talina kimu kye yakola. Kubanga jjukira si gwe ogusozeseko Omaro nga bamuvunaana ku nsonga ezo ez'okuba nti akabasanya obwana obuto obutanneetuuka. Si gwe gusose. Ate nze ndi sure kye kyamukwasizza. Kuba sisuubira nti alina gwe yasomeddewo ekifere yamusibisizza. Ebyo abadde ng'abikola naye nga tebabifaako nnyo. Nekiraga kino kyasusseewo nnyo. Manyi waliwo oluusi mu Uganda ebisukkawo ne bagamba bulijjo tukuleka n'obabba n'ofera. Guno gususseewo katukutwale. Ogwo omusango olaka gwaviddeko Sheikh Omar okuba ng'akwatibwa. Kubanga abaloopye n'okulopa nga bababbye ssente zaabwe be bangi. Naye nga takwatibwa. Nga poliisi terina kyebivaako ebyo. Naye guno munene ogwamukwasizza n'okuba nga amazeeyo omwezi mulamba, guno omusango munene era guli kama gutambulira awo. Guli mu karenji ako. Oba mu kasaaka ako ak'okukabasanya ako mu gutambulira ogwo omusango gwamukwasizza. Yes, ogwo omusango gwamukwasizza. Ali Kigo. Eyo bakuba emigge batulugunya. Jjukira Kigo essaawa zino kati yalinga nga Nalufeenya wedda, kati ye Kigo. Kasita bakwata ne bakutwala Kigo oba olina okwesabira kubanga oba ogenda kukalakatibwa emiggo baba bagenda kukalakata emiggo. Kigo batulugunya miggo. Oba owedde. Era Sheikh Omar ajja agenda okuva mu kumenya nga takyategeerekeka. Tulinze tulabe. Godfather abaddeyo amukyalireko ndowooza olengera nga atuuse ekigo. Endowooza olengera nga atuuse ekigo avo ng'atuuseewo. Aya basi onaawulira Uganda Prison Service, Kigo Men and Kigo Women, Kampala. Byebyo ebitambula akadde kane nga Godfather baaba naye kimwewuunyisiza, naye nga nze zisuubira nti misango egyamukwasa gya bufere. Mpozi kona bagigatako bugasi naye nga musango gunene, musango gwa maanyi ogwo ogukabasanya omwana n'okukabasanya omukyala. Abakyala bangi abagamba nti yabakwata nga n'abazalamu abaana kubanga waliwo ne gwe yazalamu omwana n'amwega ne bamuzika mu limbo. Yamuviirako kubanga akyawa Segirinnya akwata omulambo gwe n'aguleeta. Sheikh Omar n'agubagobesa ne baguzika mu limbo. Subscribe mbere bulungi. Mwera mbagala nnyo.